okuva mu Duncan Digital Studio be bagenda okubanga bakutuusaako. Duncan Kataala yakola ku by'amataala ate nga mwesige Alex ye muwandiisi. Kyotera Film Production be bagyongeddeko part 2. Twolekedde part 2 eya firimu yaffe emanyiddwa nga Nganda teziyambika. Njagala omuntu nga mmalirivu. Jajja ndi mmalirivu. Bajajja. Twamaliriza ekitundu ekisooka nga brother baba amanyiddwa nga Matyansi agenze wajjajja Sangobbe. Era n'alaga nti yali mukakafu nnyo nga mu bumalirivu yayitawo n'afuuka mumaliriza. Ndi mumalirivu okubanga mpaddeyo muganda nga yaweebwa ejjembe n'awaayo muganda we Bwanika. Era bw'atyo saddaaka zaatandika okolebwa naye nga muganda we gwawaddeyo etandika part 2 Enganda tezeyambika. Enono ya Kyotera Film Production mbeera mu kibinze enkutte Kyotera Film Production era nga ye YouTube kwogenda otusanga egenda maaso. Obere tandikwa ey'obulamu bwange okugaggawala era nina okugaggawala nkuwaddeyo Bwanika sobole okubeera ng'awaayo Bwanika. Bwanika mu byonna byonna bye yamukolera mu kitundu ekyasooka bye twalaba Bwanika gwe yawaayo. Akati tutandika ekitundu ekyokubiri twagala tulabe ebintu bino biggweerawa era kuwaayo nfune obugagga ng'asala nkoko ng'asaddaaka ng'awaayo Bwanika afune obugagga. Owulire muzzukulu nga bakwata nziikiti nga bagimuwa oliwangamu ogenda okola embuga awaka tezisanganga mu mbuga oteekemu enziikiti eno esente gy'ogenda okufuna togenda manya gye ziva ojja zisanganga mu mbuga. Kale genda otandikewo essabo eriri awaka olabe bwe binaabeera egenda maaso etandika butandisi sala bakunyumirize. Ekina Uganda kyaffe ekyomulembe okuva mu Kyotera Film Production era nga evudde mu production y'Abagave Uganda bampita Omugave Mukiibi nsanyuse okulaba egenda maaso. Enganda teziyambika kandi twagala tukakasa ekintu kino olwaleero. Matyansi ng'ajja yebaayeba na jjembe lye bamuwadde enziikiti gye bamuwadde agenda akola embuga awaka. Aba agenda yayisinganya n'omuzimu gwa taata wabula teyamulaba muzeeyi taata. Omwana ng'aleeta byawongo waka ateketeke okuzimba embuga awaka asimbemu enziikiti atandika okukola. Enganda teziyambika kitundu kyakubiri era nga tutandika butandisi. Kakati nga wayise emyezi 3 tulaba engeri gye tutandika Enganda teziyambika. Nga wayise emyezi 3 mukulu yalwana nnyo n'asimba bulungi nnyo enkanda awaka n'ateeka embuga awaka n'ateekamu enziikiti nga bwe yali ategeezeddwa asobole okubeera ng'akola ki. Kati wuno akuba ne ku bataayi kuba ziri sente si nkolerere zijja buzi. Sente za byawongo sente za saddaaka tubira byekola mwebwamwe n'ebitunule kiriwa kiri ekiwala yesebufu Steven ageeka egenda mu maaso. Duncan Kataala producer waffe. Enganda teziyambika ekitundu ekyokubiri yakola embuga awaka sente zajja mu makooti mwasinziirira etteeke kati ayita nazo. So tudda mu kibuga e Kampala tulengera omukyala ajja akadakada bulungi nnyo awoomye ayisa mpaka directed by Sempija Rogers tukitandise. Omusajja amazeeko emirembe kanange simanyi nakumanya onompangisa namwereetera amazeeko emirembe oba alowooza nafuuka mwannyina bisenga abatali kati mpita tebaliyo amanyi nosirikira mu nju oba yeekweka wansi mu kitanda ekindese tokimanyi sanyisa okulaba landiroodi kumbe ono yali landiroodi mu maka ga Bwanika inginiya efirimu etandise. sanyisa okulanya naye ndoza ne bw'otansanyukira ze ngamba ne bw'otansanyukira ekindeese okimanyi sagala kutuula n'okutuula sijja tuula ensonga za sente zange muzikolako ddi
nfuna ddi sente zange. Ebbanga lye mbamalidde olimanyi. Saagala excuse nkubanjidde emyezi 3 buli mwezi gwa mitwalo 3 gye mitwalo 9 nafuuka mwannyoko oba sengaawo bakundaga enyumba wagigula ovanga kubyawo ng'omuntu ng'abirese mu kika bannange olwazimba embuga netandikirawo okola ku Bwanika. Bwanika yalwala. Bwanika bwalwala esente zibula. Bwanika ne sente zasasula landiroodi mpaawo egenda mu maaso. Ate nga ne landiroodi yazimba ennyumba ze kubaako ngeri gye zimuyamba si byakusinikira ku numannyo yabafulumizaamu ebyanguwa. Leero sirekanga nzigule munimbyalimbya nnyo nga mundyekadyeka. Landiroodi tosibaawo. Landiroodi ku kibuga Kampala awulira lulimi lwa sente alinga mukazi nga bamuwasa aba awulira lulimi lwa sente. Omukazi obeera naye emyaka 8 nga mutambula bulungi nnyo ogw'omwenda ne mufuna ekiba kyankalanya eby'omyaka 8 oba tonyumya ye Landiroodi. Sule mu nnyumba y'emyaka 3 zikubula omwezi gumu akugumiikiriza ogwokubiri ogwokusatu ajja naye rosi. Landiroodi banyumya olulimi lwe lumu n'abakazi. N'abakomulanga atambula mukubo noloza mbu muntu mbuba muyita inginiya simanyi biwaani. Oluusi ebintu ebimu bye tusisinkana bibaako we biva. Sigambye nti buli kyosinkana waliwo yakusimbira ekintu naye wabaako we biva. Ebya Bwanika biva ku baabawe Matyansi. Yalwala yafuuka wakulwala lw'ekiika buli kiseera takyakola neza Landiroodi takyaziraba. Ekyo ekibuuzo oyo mukyala ng'abuuza omwami naye nga babakanyuze babiri ebweru. Kakati n'obuuza nti ze batuganyuse ndi naawe wona yeeyizaawo ddi be bakyala. Obeera ku kitanda emulago najja okulaakola naye no gundi bamugobye nakamya. Ne Landiroodi no yagambye obuuza kati gwo nzijanjaba. Onzijanjabidde emyezi 2 nazifunye ku kitanda musawo buli lwankuba empiso nga wansasula egenda mu maaso. Kakati ingini yembeera yakyankalana. Tulengera waliwo abakonkona abajja banoonya inginiya kuba yali alina abavubuka bangi be yalinga akozesa ku sayiti ez'enjawulo bwe yafunanga emirimu bagagga. Tugenda maaso. Ekyokusanyuka kiringa nga kyakubuuza osanga omuntu ku kitanda nga naye mujebaleko naye nga mulwadde. Kakati mukyala mupangisa ono gwe bagobye era abantu bwe bajja yasooka kusanyuka obbalaba naye ng'ali mu nnaku. Ekyo kiri mu lulimi Luganda luzaaliranwa. Bosi kiki? Tuli awo bwe tutyo mugamba mutya? Ebizibu ebituguddeko. Munaye musanze twakagwibwako ebizibu. Landiroodi akatukanyugira ebintu abisayusa ebweru nga tetulina sente. Anti kakati tubadde tetulaba naye tugamba kiki? Kati fubakira tusanga muli wane n'ebintu tubadde tumanyi muva ku shopping nga omanyi ebyabagagga tokudaala. Bali wano banoonya zibaza mu kyalo Masaka. Inginiya mbaddemu ekitwalo noono abaddemu 3 mutandikiraawo mudde ekyalo. Eŋŋanda teziyambika naye Mukama abawe emikisa. Eyali omugagga bamusondera transport kudda waka naye naate ekyo kikola nnyo ng'obadde weeyisa bulungi naddala mu bantu b'okozesa. Eryokozesa omuntu naye nga yeesunga ddi lw'olifuna ekizibu ekyo nakyo weekebere. Oli mugagga oli mukozesa oyimiridde otya mu b'okozesa. Kakati tudde ekyalo efirimu yiino eŋŋanda teziyambika paati 2 ku kyalo kuliko asimula amakooti emisonso oyinza olowooza bamuzalira Texas. Bamisonso giri
nage bamuyita Sebuufu Steven ageeka asangibwa wali eri mu Mbirizi Lwengo musawo Omuganda Real Life nabagamba nga tugende tunoonya awali sente mulemedde mukuba buloka bakira bukyanga tukuba buloka mwali mukubyeyo buloka ezigendo zimbe wammwe yazifuna nagamba sente sikunoonya nazulanzuule mwe ne mugaana okumperekera tugende tuziyoleyo muli wano mbu mukola ki kati buli wakwata waliwo sente bwenkwata wano wabeerawo kyetaano bakiyita kisodde bwenkwata musawo wano wabaawo ekisanja ne wabaawo ne bwomutwalo kati naye emabega yebeeramu bw'ettaano bempa mikwano gyange bempitako naye mwekambawo ebiri kitwalo awo yazifuna kakati mwe abangu b'okuleeta ebiga mwana ekyali kimulumya obwavu bajjajja be baali bamulumya obwavu okuva lwe yazimba embuga yafuna esente oba naffe Lubaale yatusimbula nga gwogenda funa miti nasubi kuzimba Lubaale wammwe okanda bbeera omwo tofuna kumbe yayina we yakijja yaleeta enziikiti tuddako yalemereddwa ekibuga ekyalo yo neyo gyennyini gyalaga wayimiridde watya berimu negenda maaso tuli ku kina Uganda kyaffe maama abaali wano nga be bakabula dda baze n'ebintu beetisalooza baleese migugu kumbe bwe bwolandirwedde bwe yasobodde obbakajjugira alaba omwana awanama buwanami bw'ati ate ono yawana maddi bw'atyo yafuka wakuwanama kikyatuuka ku mwana wange Kampala bannange kyekyamutuukako maama tuyingire nkunnyonnyole bwanika ng'onkubye enkyukwe bwanika ono yenna akenya bukenyi akenyera bw'aba atambula awanama buwanami naye maama yatandika mpolampola yava okola nga ngamba omutwe gumuluma kakana ngenda okuwulira mbw ebyenda bimusala akalulu esimanyi kamuluma buli kimu kyolaba kwoyo kimuluma ate yadde engulu era maama wootulabidde tetuli bagenyi fe abakomyewo eka landiroodi agobye embwa ayokya olwokya yatuukira ku butebuukye kumbe asembera awali amuloge bulungi ng'amulabako layika osaga n'ebintu byawongo egenda maaso mwana wange gira odduke mu mbuga ya muganda wo akukebereko yakola embuga ne sente yazifuna Lubaale yali amusumbuwa duka akukebereko oba oli awo balina bye bakusindikidde bannammwe ebyo bemukolagana mu kibuga kumba je yali eyamuloga ate nga nekuyamba muto wange n'ayambaani kakati ne bwotaleeta 10 nemekuyamba muto wange n'ayambaani kumbe ayogera mu Livansi nemekuta muto wange nzitaani okugaggawala abayitawo ku mbuga yafuka jajja matyansi butyampa yayitawo muganda wange munnaye nange ekyali kinumya obwavu baali bajajja paka ne bandoosa ne mbatereza kati nfuna fukamirirawo saba bajjajja otandika okunnyonnyola bajajja by'obasaba anti beewammwe kumbe bino taleetangako byewaabwe bino yaleeta nziikiiti kuva ewa Sango bbe abantu asa emirimu gyaggwawo era mugumu bajjajja bonna bagenda bikola annyonnyola ekimumuunyuuna yannyonnyola bane enjagala olabe enganda teziyambika paati tu firimu egenda mu maaso bategeeza bakuwerekere kati bwamala okuwaba byawaaba nga mugamba kati gwegenda nina okusooka okukatiriza okunnyonnyola bajajja byonnyonnyodde bakuwerekere bajajja kyenabasaba kyemukola mumunyweze okubonaabona kwe kwe kufuna kwange waddiramu okuba obulungi nze ndakuwadde jajja mukole nzikiti mwebale munyweze
egenda maaso efirimu eno egenda maaso kino nno kina Uganda ekivudde mu Kyotera Film Productions era nga omuwandiisi Muzeyi Lyama Alex Mwesige kakati ebbanga bweretuula wiiki tugenda okulaba Bwanika atandise okusekaseka n'ensowera agisekera kumbe Kalyama Bwanika awulira ebikumu ngoye tabyambudde ezino naze ensowera ezinuma kale va gwe munyeera va mu ngoye zange kumbe agweddalu agweddalu awulira engoye zimusiiwa mulimu ebintu ebimuluma atandise okuyita obute bannange enjagala olabe ezo zeŋŋanda kasita yalinnyako mu mbuga bwe kappa ebizibu byayongera bwongezi kino kifaananye bano bye bagamba mbu akulaga ali ku kalina akulaba kakati gwe landiroodi akugoba okomewo odda mu mbuga we bakulogera kikyoba osuubira ono amuloga amulaba ate nga si mulala ye baabawe Matyansi omukongozi w'embuga ey'abajajja eyawaka nga tafumita 10 gwe sente zange bazikuwadde awulidde esaati yange wegendereze nga nye ebigambo byosanga abalalu boogera olusi biyinza okuba nga bye byavaako balyoke bagwe eddalu kati ono ali awo nekwasente zange $5,000 n'ozitwala tewazizza nakuwa esaati yange yo wagiteekawa kumbe esaati gwe gwali omusingo ogwasuula ono kukyaliko ali ku taabu kati buli gwalaba amubanja saati ye kuba mayinja yali mutwale mabba nyini muvugamu okamwabba saati yange na sente zange yali inginiya mujazimba abanja zatawula saati gyanoonya yeyo gye yali yambadde essaawa zino tulowooze egenda maaso kakati byonna bibaawo naye oba oluusi wabaawo ababa babiseesaamu okubaako ebibatuukako omanyi buli tulaba sinema zino naddala ebina Uganda bino tubaako bye tuyiga kubanga bitambulira ddala mu bulamu bwaffe obwa bulijjo mu bika mu ndyo zaffe mu mpya zaffe oba oliawo ne mu bulamu bwaffe mwe tutambulira ninkwa sente zange gwe n'ozirya ye Bwanika n'oziteeka mu kiswa esente mbu yaziteeka mu kiswa kumbe zagenda bazejja Sangobbe esaati mbu bagiteeka mu kiswa girira abantu bazitwale $5,000 zonna mu kiswa n'oziteeka mu kiswa abanja $5,000 zagenda mu kiswa yagweddalu amuloga amulabako kakati tudda ku luleretu mawulire FM gwe mumanyi Bwanika yavudde mu Kampala wiiki nga 2 eziyise munimbuno yakomyewo nga mulwadde okimanyi nti Bwanika yagudde eddalu takubye mayinja aleruka bwe batyo babba olabika bamuwa sente okuzimba ekizimbe yabba kati omugagga yabba atabbika yamutyuninze nandi munanga abantu balemu ate batyebeka abo nze mbayita people loyal to FM naye nze ngamba laika muganda yamusaddaka muganda bafunye sente mu biseera webiti nakola nesaba waka ayinza okuba yamusaddaka kati mwabangu b'ebigambo muganda we yatereera nakola embuga kati kirabika ono yagiwakanya Lubaale namusuula eddalu Bannayuganda nga mwangu ya bigambo mwangu ya bigamba ya basi kakati mukyala Bwanika y'omu ku bakazi bannaye b'otasobola kusonga osanga omukazi nga tagenda kulinyira mu kigere kudda Masaka naawe landiroodi olumala obbago bagamba kansigaleko wano Anti Kulis yangambye ayinza okunjigiriza enviiri kumba anoonya we yeekwata
tadda naawe mukyalo naye ono mukyala bwanika ate yali wanjawulo egenda maaso. Omwami wange embeera ng'etabukidde ddala mwana gwe. Embeera yatabuka yagwa n'eddalu. Kumbe gwannyonnyola ono gwe twalabako mu kitundu ekisooka eyali yalwala ekiraningi noozi ekikutuko bakiyita kikulukuto. Omanyi waliwo omusawo eyankolako. Waliwo omusawo eyankolako bamuyita musawo Sebuufu. Musawo Muganda. Kati abeera Mbirizi Lwengo. ogenda kutuuka ye nga lwaki obonaabona ennyo bano abaana ba booda omanyi teri wa booda atamanyi musawo Muganda. Era bw'otuuka ku stage ya booda nga waliwo wa booda atamanyi musawo Muganda wabeera ku kyali ekyo omanya si wa booda obanga yakagiyingira. Akolako bulungi nnyo jja. Nze yankolako mwana gwe nali nkulukutidde emyaka 5 naye kakati n'obufumbo nafuna. Gezaako olabe munnange naye munnange bw'otalwane ku bbaawo olabika nga atagenda kuddira. Sawo akolako oddabuzi kwebaza bw'obeera oyagala n'omuwa ku ssente. Ate takusalira yono omusawo abamu ku balungi ogenda n'ekizibu kyo ng'okaaba bw'omala okuwona n'oddayo ne weebaza. Kale tosooka kunoonya buwumbi bwa ssente nti ate ogenda Mbirizi Lwengo ewa musawo Sebuufu. Oluusi gye emikwano owengamba ababubi nga takutaasizza naye katono teyagaba lugambo yagaba magezi. Tugenda maaso eŋŋanda teziyambika tulaba paati 2. Kikya kibaawo ng'oyambye eŋŋanda ebiseera ebisinga byebyo bwanika byolaba aliko era bubukeera ku makya nga omukyala akwata bwanika. Bwanika bwe yagwa eddalu lyamutaamu teryamutwala kaguddeyo ng'akwata basobole okukkirira Mbirizi Lwengo banoonye omusawo Sebuufu bamale okulaba ki ekisumbuwa omusajja. Tulukupi ali ku gumpenja mwalaali. Tulukupi omuzimu ne gujja guyingira tulukupi n'atandika otambula ng'omuzikadde w'emyaka 9. Tulukupi omuzimu gwa muzeeyi taata bwanika gumuyingidde. Bano bayingidde Mbirizi Lwengo abange abavubuka ogenda wajaja Sebuufu ewajaja bafuuye munoonya awo wenyini we bamukwata. Omwana alabika ng'omuto naye omutwe mukulu. Tulukupi ono atambula akenyekera Tulukupi yagwa ekigwo kumba abaddemu omuzimu. Manyi abantu abo bafa naye ebiseera ebisinga tebeefiitirira. Kakati Tulukupi akandako badde bagamba mbu mutwe munene. Manyi eriyo omuntu alina omutwe omunene nga bwagwa balina bamusimulawo nansuuluulu. Tulukupi anoonya ekimusudde oba akikwata akisibe simanyi oba akitwale ku erosi ekigwo kino kyonna kumba abaddeko omuzimu. Ate n'essimu nga mpulira music nesitegeddewo. Abadde n'essimu ng'awulira music naye tamanyi weegudde. Ekigwo kyengudde kino ekigwo kyengudde kivudde ku ki? nasitera kuba na nsimbu. Talina nsimbu ewaabwe tazeemanyi Tulukupi. Ngwanga tewali na jjinja linteze. Ate n'engwanga tewali jjinja linteze. Kyokka n'essimu ate laba ne badde nswadde. Numadde tiswadde byasiri olaba bwogwira ddala bya siriasi. Tulukupi agudde. Abantu bafa tumutegedde mugenda olaba. Tevolaba abantu bafa temutegedde yeetega bwetezaawo Tulukupi nga tofa. Kakati Tulukupi anoonya essimu ngwa nti eri essimu nesigala mu mashariki ate nengwa magalibi. Waliwo ebitategerekeka wano. Yo teyatise abadde ku gumpenja mwalaali. Kakati tudda ku Saabalogo ye baba Matyansi ajewa mama ensula nti kale sibyera ntaata ke kawala ke ka Esther kulikayo gyokomye aliwa muto wange abadde agezeko mu tawuni awo simanyi kyagenze kola anadda mangu
ako takangambye simanyi abadde omwagala nti sikyamaanyi natandise okugattulula ebigere tagenze kweyi kumba omuntu akuloga baagala akulabeko essaawa yonna oyinza ofuna omuntu akuwa amagezi newogenda newetambulira kakati akeera ku makyalabe kikyali ali mu mbeera ki kumbe kituufu ono agattuludde ebigere babano bayingidde embirizi lwengo esangibwa omusawo ate erya ntama ate erya nkuta omusawo eyasigala ku nkola eri yennyini ey'ekinnansi agabaluka agalina niye akolera mu mirembe jjajja Ssebuufu omusawo omuganda omwatiikirivu erwengo mbirizi lwengo gye tugudde nga batuula mu mbuga gwe omuzukulu ng'otuulidde wala mutuukire ku nsonga munaye jjajja simanyi kyatuka ku mwami wange alwala abadde yagwedda lwemabegaawo amaze ebbanga nga mulwedde ye jjajja Ssebuufu kyava ayiwa ensimbi amalwalaba wulira firimu nga batandika kuloga mu gwaya baasi tulabe yamusinga yasobola okufuna sente ndabanga mukulu we yamusingayo yamuteekayo asobole okufuna sente jjajja Ssebuufu nga atandika kukola mirimu gye agamba nti obuzibu bwava kwona okwata saati giwa mutowe zaako ne sente wazira tafaayo buli kimu kijja kukolwako tugenda maaso tuli mbirizi lwengo mu mbuga ya jjajja Ssebuufu ng'ateekateeka bigaligwe baana nga bagenda maaso nakunaaba ku byogo ebyogero byonna byebabakola kubawonga eswati gyebagitwala byonna byonna kati ng'atandika omunaazaako mugende maaso n'okwenaazaako eyo saati yonna gye bagitwala wonna yonna gye bakola okuwonga muganda wo gye yakuwonga bikuveeko asooka kunaaza alyoka atandika okujjanjaba ku basawo abali ku nkola eyaddala eri abadotikomu abagabazi saddaaka gwe n'oyoolerawo tugenda maaso enganda teziyambika tuli ku kitundu kyakubiri sembera wali nawo mukyala jangu mbuga y'amaanyi nnyo erimu embuga zikwata kumpi mu 12 buli mbuga buli muzimu ndowooza buli jembe ndowooza buli mandwa n'embuga yaalyo era n'ekigundi ekinaabirwamu tuli mbirizi lukisa lwengo tugenda maaso kakati emikisa gibawerekere mugende mubeere bulungi bwe wabaawo ekiriwo mujja musooke mumala okuma mu kyoto ng'ebyoto byonna babikumamu tugenda maaso eŋŋanda teziyambika ekitundu kyakubiri bw'osaba byonna byonna ebyakolwa biveewo saba kuwona n'ebyange byonna ebyagenda bidde bajajja ab'omubuga muno nsaba kuwona n'ebyange byonna ebyagenda bidde kakati nga wayita wiiki 2 tugenda mu maaso bwete embeera atete jajja bwandika yamaze okwetambulira okakasa jajja ono wayita wiiki 2 bamuyita embuga bamugamba wanika yeetambulidde omuntu omwaganya oyinza otya omuwa omwaganya n'agenda neyetambulira kati yabikuddiza gwogenda basonyiwe bajajja nedda bajajja tebalina magezi malala abo tebasonyiwa olina kuwaayo maama wo okujjako waayo maama wo nga saddaaka bakusonyiwe kyamuwaayo tambula nviire bw'oba tomuweeyo otambira omubulabamanya ebinakuddirira girira nange sikyebaka nange gwolaba sikyebaka abajajja abantula mu kifuba genda viira genda otanyoko bw'otatta nnyoko gw'omanyi gw'ogenda kati waayo gwe oba waayo maamawo kakati tulengera abayaayi abakolanga ku sayiti ezaalinga wansi
ewa ingini ya Bwanika wayise akabanga ingini yatwalibwa mu kyalo bajja bayiseyo ko lw'ekigere bamala okulaba ingini eyatwalibwa nga mulwadde nga ne Land Road yamutwala kaguddeyo ali kuki bebayaye baano bayingidde ekyalo ekyo kye nagambye nti bw'obanga ggwe Mukama yakuwanga olina abantu b'osobola okukozesa bayise bulungi kubanga enkya Mukama Katonda ayinza okuleeta nga ate mwogenda okuyitira oyinza obutabeera boss ebbanga lyonna mwana omusajja yagwira ku saiti ng'ebyokusaaga mbu omutwe gumuluma mwana Mukama waffe kirabika waliwo yamutuninga mwana bayika bulaza wange fe bamuzogoza bayika bamuzogoza mume bamuyondogoza tebamuzogoza bamuyondogoza ate nadda ku kijja amuyondogoza watudde egenda maaso mukyala ingini yabaali wano munange nga si be baana abakoleranga bba bwe baali bakyali bayinginiya mwana kakyala inginiya kakyali mulabe kakomerawo mu kibuga nenkakuba emipiira oyida abayaye naye teyebakira mu step olakakomawo nekakuba emipiira akakuba emipiira emifutubolo sebakola kyeyo obimanyi Bwanika yali ingini ya Bwanika mubayitira addawo ate Bwanika kasita ava mu kibuga ye yali inginiya kitegeeza yali ingini kati bano baali bapiiriya ingini ebeera inginiya bapiira babeera bapiiriya kakati bya gino gyali mipiira olinga ye inginiya kino gyali mipiiriya ate muloka buli wogijjamu ingini tetambula emipiira kati inginiya yavaawo emipiiriya gyatuula egenda maaso kiki Mike inginiya teri kisumbwa inginiya nga ŋŋanda emirimu kakati ate obuuza emirimu nga gwe ali inginiya ffe twali bapiiriya ingini evaawo emipiira ne gitambula wabeera inginiya ne tubeera bapiiriya ffe tuli mipiira kisa kya Mukama tusonyiwa leero tuyinza okuba tugenda kukulabako katono ekitufu tuyinza okulabako kati ebintu byakafya ebintu bimanyi tulina okuddayo naye katuleete akatunda k'abalwadde ne tusaala Mukama ayongere munayodde engulu gyegyo emikwano omuntu okulinyiremu okuva e Kampala okujja e Masaka okujja okulabako ku tippi nga bw'omutegeera bagire beeyune olugendo lwawala beeyune takisi bamugamba nti naye gira owona okomewo nti ansuubira tofaayo lwemponera ngenda kudda simanyi oba amuloga anamuwamu faasa emuzza mu kibuga tugenda maaso akati bukeera ku makya ovanga ku muntu ng'akuloga akulabako ofuluma mu nju ng'akulaba n'amanya bwe wasuze naye alabe bw'atandikira okwongera ku jjembe lye egenda mu maaso yani kawuna akeera ku makya n'abako mu maaso ebyomuswaki yabikomya Kampala lugalo lukola lwaki amenyeka n'emiswaki emitunda nga luno lugalo lwo lusobola okuyitawo namala kati yasuze omutwe gumuluma kagendeko iwa musawo afuneyoko kuki kale bambi nkusuula ddala olumwako omutwe magezi malala wabula okwalibanenga okutasibwa olina kukoyo maamawo kituufu wama yerwanyeeko yawona ddalu kati wuno omutwe ogumuluma gusobola n'okumirirwa edex n'awona kati mbaze ntya omuntu buli wayingira ebyawongo wawaakoma ku kyokwagala esente n'okusavaivinga wuno nagambe bamuyita Sebufu Steven ageeka oyo musawo Sebufu gw'owulira abeera mbirizi lwengo abaana ba Kyotera film production bamuleese ate era bakyayagala abazannyi kyalo bonna bamaliyo kakati bw'alabanga embeera muganda we yalabika yawonye ng'atuma mama Esther ku makya njagala ogenda onkungira abantu
omulango ogutakungula nti mbeetaaga wano bonna tebayasigala yasooka ku kisenyi wansi ng'ayita nyazaala munaye nno mutabani waŋambye nkuŋŋaanye abantu bonna kiki waliwo omukolo simanyi bagenda kusala waliwo abagagga be yafunye ku mbuga nti simanyi munange omwami bwange abeetaaga amawulire ono agakoze bulungi nnyo ng'agatambuza mwenna waliyo okulya leero ye muzeyi kalyami asooka kubuuza oba enaabayo okulya bannakyalo bonna amawulire nga gabayitamu awo omugagga era omugagga omusawo omuto ow'embuga eyatereeza lubaale waabwe amanyiddwa nga Matyansi Tata Esther yabakoowodde wabula ensonga yagyesigalizza wano we twagala okulabira firimu kyekiddako kati omukulu bambi yakedde ogenda ogula makerenda bw'avuddewo muganda we n'ayita olukiiko lwe tutannaba kumanya lukiiko lwaki ale n'atambulatambula kyava asanga ente kyava anoga oluwanyi basaba abaganda balina engeri gye baluyita mulamula asobole okugoba ente zino zive mu bbala zeeyongereyo kirabika omulala azirese zirye ate ziyingiddeko mu kkubo njagala olabe aguba nte kumba waka wate wakuŋŋanyiziddwayo tabamiruka gwe tutamanyi oba yamutegeddeko ye bwanika egenda maaso jjukirayo musika mu lujja lwa taata we nalyoka kwata ente kakati nayomba n'ebitamukwatako kumba ebimukwatako abirina nalundira enkoko mu kkubo leeta enkoko ozirundira mu kkubo kumba ente wuno asaawuuka dda ava kufuna panado awaka waliyo tabamiruka era wuuno abanakyala basobodde bo batuuse dda kati yatuyise aluwa ajja simanyi kikyatuyiti waze nange simanyi kikyatuyiti lwaki abantu abakuŋŋanyiriza wano ne maama mwenyini yeebuuza lwaki abantu abakuŋŋanyiriza ewange n'atasooka kuntegeezaako kyava ava mu mbuga batuze bannanyi senso balabe Matyansi obadde watuyise dda twali watuyise dda tuli wano tulina emmere tejja nawe tolabika kiki yabagamba nina ensonga mukimanyi nti bwanika ayagala kutta maama wulira firimu kati olwatandisa akakodyo k'okutwala maama we efirimu yina agenda mu maaso ayiyo ngeri gyatwala nnyina yakuŋŋaanya ekyalo okuva lyava mu kibuga ng'alemereddwa yayingira ebyawongo yakwata ekkubo n'abaako gy'agenda bamugambye asaddaako ennyina awone eddalu afune ebyobugagga mbwaddeyo e Kampala egenda mu maaso egenda mu maaso efirimu eno bw'amala oteekawo ekibayisizza ye n'addayo mu mbuga ye gulire lyamaanyi nnyo liretano kye abaana muntu amutta seba ate naddala babaddeko e Kampala ne zigaana aba talina kusaasira kano n'akabawo mu nziikiti bajajja kakati yesaawa nzikiriza maama muwaddeyo mumutwale sisobola kudda mabega maama awulira empewo kyavayo ebika ekikooti amawulire ga mutabani we omuttu agamukubye wala ate olw'ebika ekikooti yadde engulu kumbe mutabani we amuwaddeyo amusaddaasa amuwonzeeyo eyakakana nga awulidde amawulire ag'ennaku era agamukanzekanze teyadda ngulu okimanyi nti bwanikattidde ddala maama we ebyaddala ni maama
mukadde wateri akaze mugatte ebigere bwanika semaama we bannange ye yali luddawa kabwanika kaluwa bwanika maama wamumaliriza mukulu bwamaliriza maama afudde wulira bwe yabuuza maama afudde olaba mbadde nakabagamba nga bajajja bakinaga eri obwedda nwana nabo kumbe balemereddwa mwanise baase maama yagenza ogula culamu kiki ekigudde awakati kumbe akomawo mu miggo gyakuze dda akomawo mu miggo gye akomawo mu miggo gye tamanyi abange ate kiki bannange ate kyekigenda maaso mumulaba akutte mulamula kati wuyo akomyewo omulamula gulamula kufa akomyewo namulamula amaze okulamula maama amaze omutta kiki kyoyogera wano tebakuwabudde kubaako kyoyogera wano ekikumi kyekikweyimirira owakasituulu ow'emmeeza owakafuuni wejjambiya owa bulooka bwanika batwala bwanika ekikumi zeŋŋanda ezo aya basi bwanika labye kyembagambye kateeketeeke kuziika noza mulabye yamwezaalira amwetidde tuteeketeeke kuziika zibajajja bakindaze bwanika yadduka si yabadde ate omulwadde wabula bwe yagwa amaanyi nga gamuweddemu omuzimu gwa kitaawe gwajja ne gumushirudinga ne gubuzaabuza bano ne bakwata ekkuba ekyamu kubanga gwa omuzimu gulaba wadde gwali tegusobola kwogera akati nga wayisa akabanga mukulu yasaddaaka maama we ebintu bitereere afuluma enju omuzimu gwa kitaawe ne gumweyoleka mutabani oswazizza nnyo ekika nkwadde ennaku 3 ng'okomezaawo mutabani wange era wetondere n'ekyalo muzeeyi yajja ensonga alaba teziteredde yamugamba nkwadde ennaku 3 genda ononye mutabani wange ye yabulira wetondere n'ekyalo yaddukira mu ssabo lye kyegambi kyoba okola bamukuba oluyo omuzimu gwa kitaawe nkotuma ate ozze mu buno obuziikiiti sina bwakika genda wetondere kikononye mutabani wange gye wamutwala bwanika omusika kakati olunaku olwaddako katabanike kawalake ka Esita ekigala nga kyakatandika kasita oleeta ebyawongo mu maka bino byebiddirira ate omuntu singa tofuna kumatira ku ekyo kyoba ofunye n'okukkiriza nti mukama asobola okuwa mutoowo ng'ate gwe yamusooka ku nsi takuwadde oba oyolekedde kuloga ate bw'ogenda okuloga okusinga ebiseera ebisinga oba weeroga wekka omwana yakaabamu gumu 2 Esita teyadda ngulu gweoyinza okugenda ng'ogenze kuloga naye ate n'omaliriza nga weeroze wekka eri enziikiti gye yaleeta kasita bwanika yakwata ekkubo n'agenda ewa musawo Sebuufu Erwengo enziikiti netandika okukyankalana kati bakijja kubanga yagireeta ekijja maaso kyekuba ennaku 3 nga ziyitawo nga talina kyakozeewo kakati munnange omukyala omanyi bagamba nti lubaala embeera nga n'embiro kwotadde bwanika yadduka tamanyikiddwako wamayitire naye omukyala yasigala atambuza ebyajjajja Sebuufu bye yamugamba era wuno tumulengera kyava mugamba teweraliikirira Sebuufu bwanika bajajja bajja munoonya era yonna gyali bajajja bajja funa engeri gye bagenda okukolamu azuuke kati ebbanga ono lye baamuwa kitaawe lyagwayo bannanga agenda ovaayo
nga yabise ensundwe ebyana biri kungulu Sebusama Wowoolo Kalulwe firimu movie enganda teziyambika ovanga kukulaba ku kyenda bulijjo kyowulirira munda nga kitokota aya eyabika kati zaleeta mama Esita bannange taata Esita Taata Esita obadde ki bannange? Taata Esita katandikanga katulututu kabise kumbe ebbanga kitaawe lyamuwa liweddeyo enzikiti tesonyiwa ekuba kijirija mu maaso ate yajereetera kitaawe yamugamba wetondere ekyalo ono nyini mutabani wange gyali abataka batuyambe mama Esita ng'akuba nduulu na muganda wa Esita ababadde mu nnimiro ababadde bali mu bulooka ababadde gye bali bonna nga basembera badduukirire mulanga bagenda otuuka nekyo kikyekyenda bulijjo kye batuteera wali nabasebusa mwana nze kikyaddamu lya byenda mwana labenda abayaayi omusajja avundira tya mu nju ne mutatubuulira atandikanga katulututu nendowooza kanaawona genzo olaba nga afuluma abaluse kati mbadde ngenze wano ngenze okulaba nga abaluse n'okuwunyaawunya kyokka ayogera zaleeta jajja Sebufu okuva olwengo mukulu gwe ssebo tondera ekyalo kino wetondera ekyalo biki biwakola munsonyiwe kufa kwa mama nze nakukola nze namusaddaaka waliwo abakwata ku masimu n'embuga gye nazimba si yakika naleeta nziikiiti okuva Watsangobbe era gy'oli ne bwanika yonna gy'oli nsonyiwe okubonaabonako n'okunakuwalako nze mugobese ku kyalo ebyenda biriwa eru biri ku Sooto kuliya ebyenda biri Kisooto kuliya bwali bwavu munsonyiwe bwali bwavuze namusaddaaka bwanika woowe nakola latwani batuze bannange Matyansa abadde mukwano gwange bikolobero byako naye ku bikolobero byakoze asaana kuziikibwa ng'ayimiridde ate nga ku lusalosale yeetaaga kuziikanga mu butu seseseko ate ku lusalosalo teyeetaaga kuziikana ku kijja aziikibwe ku lusalosalo omanyi ebikolobero oyinza obikola nga omanyi nti ebiseera byabyo bisasulira biri wala ate buli wogenda maaso n'okugoba layini ensonga entuufu omuntu atakuloze buli womuloga ebiseera ebisinga oba weeruga wekka kale osobola omusiraanya naye ate gye bijja bimaliriza bitutte ggwe kale bambi musajja wattu gye yaddukira nga tukyagenda maaso ne firimu eno enganda teziyambika bwanika bwadduka yagwa mu ddwaliro era mukazi we yamala njamanya gyali gyabadde amujjanjabira naye ng'ali kwekizayiro mukazi we ng'ajja na ssimu naina byenjagala olabeko maama kubuna obudde bwe ndimu ndaga tikitooko eno si tikitooko waliwo ekina Uganda ku Kyotera film production nedda saba gwe baabawo wanika nsonyi bino si byenda babaaba ani amusase wanika nsonyi wenze natta maama naleeta enziikiiti naye nga bwanika nze namusaddaaka awo bwanika yagakaaba bakira bulijjo musajja wattu akaaba lw'ekiika kumbe enziikiiti ye yayingira mu lwanika yebadde emufumya abadde afuma ng'afuma lwa nziikiiti eyava Watsangobbe banayinjagala olabe tukyagenda ddala maaso ne firimu eno oyigamu ki mu kino nti oyinza osanga omugagga ng'ali gyali nga tayagala kumanya ŋŋanda ebyo byebyo kati oluvannyuma lwa wiiki 2 tugenda okulengera jjajja Sebufu avudde erwengo najja ku
nsalosalo eno ezamutukula aze n'abapoliisi popi gira tayitawo Jjajja Sebuufu ayingidde embuga ya Sango B movie mukulu ali wano Mukulu. Gwe mukulu oli mukwate jembe kyeri kuva poliisi eri munda musabo wanjijajja teweeyogeza tewali misambwa giri wano nagikutte dda omusango okusaddaaka abantu okwatibwa okukwata wanga osaddaaka abantu tukolera kuwonya fe abasawo tukolera kuwonya so si kutta n'obugagga si gwe obugaba bajajja muntebe teri bajajja nabakutte dda kati bali wange kati bakwata kiwedde ate ne baba tebabakutte teriyo jembe liyinza kulaba mundu ne lisigala mu nsabo era ye bakwata ye n'omukongozi we yalina emmindi kyalo kiramba disitulikiti ne bakwata ono ye kali nsambulira eyavaako okufa kw'abantu gira tugende yakana kwekubyako buzimu bwayakanga wapi emizimu gye Lubaale Mayembe Jjajja Sebuufu yasoose dda n'abikwata imuka tugenda muka twende lakini polisi awulira jembe wano kano oba jembe gyali aje nzijeyo pisito oba jembe gyali aje nzijeyo pisito balabe ojja genda olimba obwo obuzimu weekubya bwayaka kale eyo naye bwetyo bwebadde eŋŋanda teziyambika bule tulaba sinema zino olusi tubaako bye tuyiga eyo naye bwetyo bwebadde era ng'ojja gisanga ku mukutu gwaffe ogwa Kyotera film production omukutu gwa YouTube mbadde mukibuze badde nkutuusaako abadde Duncan Kataala Alex Mwesige Sebuufu Steven Mpozi n'abalala mwebale kulaba kyekina Uganda kyaffe ekyolwaleero era